ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo entalo musisi kawumpuli tolowooza nti birina kye biranga okimanyi nti bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba puroguramu manya ebiro teweetaaga kugisubwa tuula tuyige webale nnyo mukwano webale ddala okubanga oli naffe wano ku 3 ABN akubuuzaako nze Yonasaani Matovu nga nkwaniriza mu kye tuyita obunnabbi obw'essuubi mu puroguramu manya ebiro era njala n'okujjukiza nti ebyokuyiga byaffe bibiri ebya bayibuli ku bwereere the bride of Christ ekyokuyiga kye tulina olwaleero kye tugenda obanga tutambulizaako omulamwa gwaffe gw'omugole wa Kristo era nakutegeeza nti wojjuza ebyokuyiga bino bulungi nnyo ojja kubanga oba nnamukisa oyo agenda okwewangulira gye tuyita Amazing Facts Bible School Diploma tosubwa maaso awo tulinawo enteekateeka ey'ekyokuyiga ekyekyama ky'enkulaakulana n'okugaggawala mu biseera bino tulimu eby'enkomerero ye bannabbi b'ebiro bino okwolesebwa n'ebirooto byo tuyinza kubitegeera ti eriyo nnabbi ow'amazima mu biseera eby'enkomerero naye tugenda kuba tumuzulula mu maaso awo katuwombeke tusabe tube nga tutandika ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero. Katonda omuyiza w'ebintu byonna kukwasa obulamu bwange ne nsaba onkozese mikwano gyange okubanga obubaka buno babutegeera bulungi bikkula amaaso gaabwe ag'omunda tuyambe Mukama omwoyo wabeere ng'atuluŋŋamya omulabi nange ayigiriza tuveewo nga tutegedde ekigambo kyo era tumalirire okukitambuliramu mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Ekyokuyiga kyaffe olwaleero kiriko omutwe gugamba nti omugole wa Kristo omukazi ku mwezi era nga wano tugenda kuba tuzuula ekkanisa ya Kristo ey'amazima yeeriwa while gyatandika ne statement egenda okubanga empenyanjula ennungi statement eneva mu kataba kayitibwa The End of Religious Controversy page 95 omuwandiisi agamba nti esigadde okwebuuza kumu kwe kuno kkanisa ki ey'amazima mu kugonjoola ekibuuzo kino ekimu oli wakubanga ogonjodde buli kibuuzo ekireetawo okukubagana empawa mu by'eddiini ekyali kibaddewo. If you can spot the true church ekkanisa ey'amazima ogenda kubanga omaze okugonjoola byonna ebibuuzo ebize bibeerawo ebikubagana empawa mu by'eddiini. Obadde okimanyi mu Kuwaana tulaba nti eriyo amakanisa agatakka wansi wa mitwalo 4 amakristaayo mu nsi yonna. Naye ekibuuzo kijja nga kigamba nti ku makanisa gano agatakka wansi wa mitwalo 4 mu nsi yonna ekkanisa ezisobola okuba entuufu ziri mmeka ku go? Okusinziira ku kigambo kya Katonda Bayibuli, how many churches can we expect to be the right church oba ekkanisa true church ey'amazima? Makanisa ameka okusinziira ku Bayibuli? Ekyo njagala tusooke tukikaanyeeko mu Befeso essuula 4 olunyiriri olwokuna n'olwokutaano. Bayibuli egamba nti omubiri gumu n'omwoyo omu era nammwe nga bwe mwayitibwa mu kusuubira okumu okukuyitibwa kwammwe, Mukama waffe omu, okukkiriza kumu, okubatiza kumu. So Bayibuli eraga bulungi nnyo nti omubiri gwa Kristo kubanga Kristo ye mutwe guli gumu. Omubiri ogwo si mulala wabula ye kkanisa. Kusinziira ku Bakolosaayi ebbaluwa Pawulo gy'awandiikira ekkanisa y'e Kolosaayi essuula 1 olunyiriri olw'18 lulaga bulungi nti omubiri ogwo gwogerwako wano omubiri ogumu ye kkanisa. It's one era head oba omukulu waayo ye Kristo. Kati nga omaze okukitegeera nti ekkanisa ey'amazima eteekwa kuba emu oba eri emu mu nsi yonna, wadde amakanisa mangi gali mitwalo giijo 4, naye Bayibuli yeegenda kugamba nti there is one body, ekkanisa ey'amazima eri emu okusinziira ku kigambo kya Katonda Bayibuli n'okusinziira ku Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga ye agamba nze mutwe, nze musumba omulungi n'ekisibo kyange kiri kimu. Teri musumba wa bisuubizo byanjawulo oba ebikontana, ekisibo kiba kimu
n'omusumba omu Yesu agamba enze. Era ojja kulaba nti Kristo bw'abanga yebba yebaze, omukazi we ali omu, ekkanisa. Kristo bw'abanga ye kabaka, obwakabaka bwe bwa mulundi gumu. Kristo bw'abanga ye mukulembeze, eggwanga ly'eddonde liririmu, unholy nation, okuva ddala mu ndagaano enkadde. Olabira ddala nga Katonda ayita Ibulayimu n'amugya eri mu Babuloni, amufuula eggwanga erimu ery'Abayudaaya. Eyo yalinga ekkanisa ya Katonda ku nsi mu biseera ebyo. Mu biseera eby'enkomerero era Katonda agenda kubeerawo n'eggwanga lye erimu, oba ekkanisa ye emu. Kyova Pawulo agambye nti okukkiriza kumu, okubatiza kumu, ne Mukama waffe omu, oba omubiri gumu, which is the church. Kati naawo ng'omaze okufuna ebyo mukwano gwange, sigaana waliwo okusoomooza olwayo okuliwo nti abantu abasinga obungi ekkanisa ze babeeramu, they just inherit them, bazisikira busikizi. Olinaga nti ndi mu ddiini ya jjajjange. Abalala n'obasanga they in a church, you know, kubanga mwe bakulidde, you know, taata, kojja, maama ne taata omuziro gumu, ngabi. Maama oba taata ab'ekika. What I'm trying to say nti abantu basanga nga is associated with the church, not because oba akimanyi yentuufu, naye kubanga bambi eno ye kanisa ab'eŋŋanda mwe bali. Kati ntunulira ekkanisa ng'eno eyawa obushobozi Bisaka and a self-styled God mu Bunyolo region. Musajja ye Katonda naye ate munanga ayina abagoberezi babawerako ddala. Fakiti mulimu n'abagaalubindi. Fakiti ojja kwewuunya nga ayina ne batabani be ab'enjawulo baba mirundi 3. Kati ojja kwesanga batabani be ekkanisa yo mwe bali oba mu ddiini eno mwe bali, ku lwaki taata naye mwali. Other people babeera mu kkanisa kubanga kanisa nnene, it's a big church. Ekkanisa esinga obunene, ye kanisa president mwasabira, ye kanisa omukulembeze w'ennono mwasabira, ye kanisa kwegamba abanabyabufuzi mwe basinga okgenda. So nalabanga it's good to keep company in such a church where abasajja ab'ekitiibwa ng'abo mwe basabira. Naye ate Kristo bw'akubira ekifaananyi ku kanisa ye, ojja kubanga ate naawe ofumitiriza emirundi 2 nga tonnaba kutunuulira kanisa nti olw'okuba erina ekizimbe kinene. Mateyo 7 olunyiriri olw'13, Yesu Kristo atusiigira ekifaananyi ku contrast wakati w'ekkanisa ey'amazima n'ekkanisa ey'obulimba. Agamba nti muyingire mu mulyango omufunda. Lwaki? Kubanga omulyango mugazi oba omugazi, n'ekkubo eridda mu kuzikirira ddene, n'abo bayitamu bangi. Eri amakanisa nkumuliitu olwaleero ng'ejja kuba nnene, enyirira, abasajja b'ebitiibwa mwe basabira, naye ng'ekyamazima doctrine oba byeyigiriza abantu biboolekeza mu kuzikirira. But something else you need to know, Mateyo 7:14 Yesu agamba nti kubanga omufunda n'ekkubo eridda mu bulamu lyakanyigo, n'abo abaliraba batono. Ekkubo eridda mu bulamu, ekkubo erigenda mu ggulu, ekkanisa ey'amazima si ekkanisa gy'ogenda osusubiramu abantu abangi. Nange nze omu ku abo abakkiriza nti ekkanisa ya Kristo teweetaaga girintamyininga lwa kizimbe kyefaanana. Ekkanisa ya Kristo ey'amazima togenda giraba kubanga njooyoote nnyo, eyinza n'okuba nga basabira muti, naye ng'abo be bakkiriza Katonda mu mwoyo ne mu mazima era be bamusinza mu mwoyo ne mu mazima, it's okay to worship with them. Abo abali wansi w'omuti. Avuka abasatu, Shadrach, Meshach ne Abednego, batuyambako okwongera otegeera ekyama eky'okusinza Katonda. Nti newankubadde kabaka yali ataddewo ekifaananyi ekyole akiwanise mu lusenyi lw'edduula, ensi yonna evuunama esinze. Naye bano abavubuka baagamba no, Katonda yalagira nti temusinzanga bifaananyi, temukolanga bifaananyi wadde okubisinza, era tebaavuunama. Do you know where they end up? Their church ended up praising from fire. Kanisa yayingira mu muliro mwe baasinziza, naye Kristo n'agamba ekisooka oba muli mu muliro ke mubanga mwe musinza nze mwoyo ne mazima, ensi yonna newebanga ebeegaanye, it's okay, nze kambegatteko wakati mu muliro. Kiki eŋŋamba? Nti olwaleero ekkanisa ya Kristo ne bw'oba ogisanze wansi wa muti nga we basinziza ng'enkuba ejja kubatataaganya, it's okay,
Kulwaki? That is the true church of God. Aye kansubire mukwano naawe oli mu kunoonya ekkanisa ya Kristo ey'amazima. Ekireeta ekibuuzo kigamba nti nsobola ntya okuzuula ekkanisa ey'amazima? How can I? Kale nze kankwe ku sample ennyangu ennyo. What you do ng'onoonya ekkanisa ya Kristo ey'amazima, obikula Bayibuli. N'otandika okwetegereza ekkanisa ya Kristo okuva mu biseera eby'endagaano enkadde, ebiseera eby'endagaano empya, efaanana etya? Kifaananyi ki Katonda kyakuba oba kyatuwandiikira ku bantu be ab'amazima ku nsi? Then bw'ogatta ebifaananyi bino n'otandika otunulira amakanisa around, tulabye amakanisa agatakka wansi wa mitwalo 4. Then n'obanga mu kugetegereza obubonero buno bwonna weebuuza, which church meets all these qualities from the Bible? Yeebuka mbuuza ekibuuzo. Kristo alina ekkanisa ey'amazima ku nsi leero? Bw'aba agirina efaanana etya? We want to find out. Timoseewo ekisooka essula 3 olunya olw'ekumi Bayibuli egamba nti naye bwendwanga olyoke obe ng'omanyi bwe kigwana okukolanga mu nnyumba ya Katonda, ye ekkanisa ya Katonda omulamu, empagi n'omusingi eby'amazima. Bwendwanga beera ng'okimanyi olina kukola otya mu nnyumba ya Katonda, kubanga ekkanisa ya Katonda omulamu, empagi n'omusingi eby'amazima. Lwaki njogedde bwe ntyo? Ekkanisa eteekwa kuba ng'eyimirirawo ku lw'amazima. Ekkanisa ya Kristo ey'amazima, it defends truth, it stands for the truth, it's founded upon the truth, not tradition. Omanyi waliwo ebintu bibiri mu by'eddiini eweetaaga okumanya mukwano gwange atulaba. There is one which is called tradition. Ekyokubiri bakiyita ki? Truth. Kati ekkanisa ya Katonda ezimbira ku mazima nga bwe gali mu Yesu Kristo, nga bwe gali mu kigambo kye Bayibuli, nga bwe gali mu mateeka ge 10. Kati amakanisa bambi agamu olwaleero ate mufo ky'okuzimbira ku mazima nga lwerwazi, ate bazimbidde ku musenyu obulombolombo. No wonder they don't meet the test ez'ekkanisa eya Kristo entuufu. So obubonero obwoleka ekkanisa ya Katonda ey'amazima olwaleero bwe tuyinza okuba nga tutunulira okutuyamba ogitegeera. Akasooka, eyigiriza amazima. It teaches truth. And I want to repeat this. Jesus is the truth. Yokaana essula 14 olunya olw'omukaaga. Manyi Yesu yagamba nti mulitegeera amazima, n'amazima gali bafuula baddembe. Yesu agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Ekigambo kye Bayibuli akyogerako mu Yokaana 17:17 nti obalongoose mu mazima. Ekigambo kyo ge mazima. Then n'etteeka lya Katonda nago mazima. Mu Zabuli 10:19 olunya olw'e-10:42 agamba nti obutuukirivu bwo bwa mirembe na mirembe. Ekigambo kyo ge mazima. The word etteeka lyo ge mazima. So ebintu biri bisatu. Yesu ge mazima, ekigambo kye Bayibuli ge mazima, n'amateeka ge 10 ge mazima. So bw'oba okkiriza mu Yesu Kristo, mukwano gwange atulaba, bw'obanga okkiriza mu kigambo kya Katonda mu bujjuvu, Bible only and the Bible alone, nga Bayibuli yokka ate yonna gy'okkiririzaamu. Ekyokusatu nga okkiriza mu mateeka ga Katonda nga bwe gali 10 era ng'oyagala ogagondera, then you are sure ozimbye ku lwazi olw'amazima ga Katonda. Kyova olaba ekkanisa ya Kristo wano we tugyawulira nti entuufu eyimirirawo ku lw'amazima. Kati kyenva mbuuza ekibuuzo nti nsobola ntya okuzuula ekkanisa eno eyigiriza amazima? Mukwano gwange oba olina ekibuuzo kifaanana bwe kityo, kyewayagaliza embazzi nkutegeezeeko, kibuyaga asudde. Ku lwaki? Ekitabo kyakubikkulirwa kigenda kutubikkulira ekkanisa eno ey'amazima. Omanyi kino ekitabo kyakubikkula bw'okibikkula kikulaga abakazi ba mirundi 2. Kansooke nkutegeeze kino nti omukazi, Bayibuli bwe beekulaga omukazi, kuba ekitabo kyakubikkulirwa kya bubonero oba it has many symbols. Kati akabonero ak'omukazi, akabonero ak'omukazi kategeeza kkanisa. Wano olunyiriri okunyweza ensonga eno. Abakolinsi ebbaluwa ey'okubiri essula 11 olunya olw'okubiri lugamba nti kubanga mbakwatirwa obuggya obwa Katonda, kubanga nabafumbiza bbammwe omu, ndyoke mbaleeta eri Kristo nga omuwala omulongoofu. So you can see Kristo ye bba, that's ye musajja, ye mugole omusajja,
ekkanisa ye ye mugole omukazi. What am I trying to stress here? Omukazi kabonero ak'ekkanisa mu bunnabbi obwa Bayibuli. Kati eri ekkanisa ennongoofu, which is pure church, ekkanisa ya Kristo ey'amazima, n'ekkanisa eri apostate oba ekkanisa enkaafiiri, ng'eyambadde ekyambalo kungulu ekya Kristo naye nga munda musege ogusikula. You know, Jesus said, mwekuume bannabbi b'obulimba abajja gye muli nga bazze bambadde ekyambalo ky'endiga, that is nga they profess the Christian faith, naye nga mitima gyabwe gy'emisege egisikula. Kati need to be very careful. Waliwo ekkanisa ennongoofu, pure church, ekkanisa ya Kristo ey'amazima, n'ekkanisa ey'obulimba oba ekkanisa enkaafiiri. Kati nno eno enkaafiiri Bayibuli bw'eba egyogerako egiyita Harlot oba Babuloni. Tumusomako mu Kubikulwa 14:8 lugamba nti ne malayika omulala ow'okubiri n'agoberera ng'ayogera nti kigudde Babuloni ekinene ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge gw'obusungu bw'obwenzi bwakyo. That's the church eya Babuloni. Era obubaka bwa Mukama eri ekkanisa eno bugamba nti mukifulumemu abantu bange, muleme okussa ekimu n'ebibi bye era muleme okuweebwa ku bibonyoobonyo bye. Eddoboozi liva mu ggulu, ne mpulira eddoboozi eddala nga liva mu ggulu nga lyogera nti mukifulumemu abantu bange. Kati bw'ofuluma ekkanisa ez'obulimba, ekkanisa ezikontana ne Katonda, ezizimbidde ku bulombolombo, okuzimbira ku mazima, where do you go? Amakanisa gano agambadde ekikookolo eky'amazima naye ng'eky'amazima munda misege, that is amakanisa gano gatwala abantu mu kuzikirira. Bw'ogafuluma, where do you go? That brings me ku mukazi ali mu kitabo kya Kubikulwa 12 nga ekkanisa ey'amazima bw'oba omwetegereza omulabira ddala nga ne ku mutwe gwe kuliko engule erina emmunyenye 12 era ayambadde musana ate ng'alinnye ku mwezi. Katumusomeko wano mu bufunze then tubeere nga tweyongerayo. Kubikulwa 12 kansome ku mukazi ono kubanga here is the picture of the true church of God. N'akabonero akanene ne kalabika mu ggulu, omukazi nga yambadde enjuba n'omwezi nga guli wansi w'ebigere bye, ne ku mutwe gwe nga kuliko engule ey'emmunyenye 12, era ng'ali lubuto, n'akaaba ng'alumwa era ng'abalagalwa okuzaala. Wuliriza Bayibuli bw'egamba, ne walabika n'akabonero akalala mu ggulu, era laba ogusota ogw'emyufu ogunene ogulina emitwe 7 n'amayembe 10, ne ku mitwe gyagwo engule 7, n'omukira gwagwo ne guwalula ekitundu ekyokusatu eky'emmunyenye ez'omu ggulu ne guzisuula ku nsi. Ogusota ne guyimirira mu maaso g'omukazi eyali agenda okuzaala, bw'alizaala gulyoke guliire ddala omwana we. What happened? Omukazi ono n'azaala omwana ow'obulenzi agenda okufuga amawanga gonna n'omuggo ogw'ekyuma. N'omwana n'akwakulibwa n'atwalibwa eri Katonda n'eri entebe ye ey'obwakabaka. Let me first look at this woman katono nnyo tunaba kweyongerayo nnyo mu maaso kuba twetaaga okwongera okufuna ebyenjawulo ku ye. Omukazi ono ayimiridde ku mwezi, ayambadde omusana oba enjuba, ku mutwe gwe kuliko engule ya munyenye 12. You know, all these are lights. Bino byonna bitangaala. Bayibuli etugamba mu kitabo kya Zabbuli 119 olunyiriri olw'15 nti ekigambo kyo yeetabaaza eri ebigere byange era omusana eri ekkubo lyange. Okulaga ki? Nti ekkanisa eno oba omukazi ezimbiddwa ku mazima ag'omusana ogw'ekigambo kya Katonda, ezimbiddwa ku Yesu Kristo, kubanga Yesu Kristo ye musana, ye njuba ey'obutuukirivu, ate n'ekigambo kye musana. In fact agamba eri mu Yokaana 8:12 nti nze musana gw'ensi, akkiriza nze atambula nange tajja tambulira mu kizikiza naye alebera n'omusana ogw'obulamu, light of life. Omusana obulamu Kristo bw'agabira ensi abutadde luddawa mu kkanisa ye ey'amazima. So ng'omukazi ono ekira kye tumulabako ayina engule ku mutwe gwe, engule ku mutwe gwe eriko emmunyenye 12. Zitegeeza ki zino? Of course mu ndagaano enkadde zaali zitegeeza bika 12 eby'abaana ba Isirayiri, ate mu ndagaano empya Yesu Kristo bw'addayo mu ggulu, of course zitandinga ku kyawo on the apostles.
abatume ba Kristo 12 era bw'oba wakutulesinga ebyafaayo eby'ekkanisa ya Kristo ey'amazima ogenda bitulesinga kuva mu kiseera ky'abatume okutuuka olwaleero mu mwaka gwe tulimu guno. You trace ojje ng'olengera abantu ba Katonda be baliwa from the days of the apostles all the way through history to the days now. Kyova tugenda tutunula obulungi ekifaananyi ky'ekkanisa y'abatume yali efaanana etya okusobola okutegeera obulungi ekkanisa ya Kristo olwaleero bwe yandifaananye. Emunyeenye zino 12 kabonero akalaga it's apostolic faith, mwazimbibwa ku musingi abatume ne bannabbi ne Yesu Kristo ejjinja ekkulu ery'oku nsonda. Abefeso 2 olunyiriri olw'20. Kati nno mukwano nga tumaze okulaba ekifaananyi ky'omukazi ono tumulaba ng'azaala omwana ow'obulenzi. Omwana ow'obulenzi no si mulala atuuka n'okubanga bw'azaalibwa ekiseera kiyitawo n'addayo mu ggulu, oyo Yesu Kristo. Naye ate tulabye ng'omwana ono azaalibwa waliwo sesota, ngambye ogusota ogumyufu ogw'emitwe 7 ogwagala okumulya. Ogusota guno ogumyufu ogwagala okumulya gwe guliwa? Of course tumanyi bulungi mu bunabi wa Bayibuli nga omukazi omusota guyimirirawo ng'ekifaananyi ekya Sitaani. Naye Sitaani bw'aba akola emirimu gye tagikola nga ye, ayita mu gavumenti oba ayita mu bitongole eby'enjawulo mu nsi. Mu biseera bya Yesu, gavumenti eyatigomya Yesu Kristo teyali ndala wabula yali gavumenti ya Roma. Bw'osoma ne Daniel 7 okulaga bulungi ekifaananyi ekyo. Roman Empire. Specifically kambategeeze kino. It was Kelode. Kelode yali agala okulyawo omwana ono Yesu Kristo. Bw'amala otegeera nti azaalibwa mu Beselekemu, abagezigezi abatumya abagaye bwe mumulaba muŋŋambe nange ngende musinze, kumbe ye alina pulaani ye yakwagala kumusaanyaawo. Kati baddayo malayika Mwoyo Mutukuvu abalumiriza abagaye muddeyo, temuddeyo wa musajja muddeyo buzzi gye mwavudde e Bukaludaaya. So bwe baddayo anyiiga ayise etteeka aga mugende mutirimbule abaana bonna abatannaweza myaka 2. Era ye malayika alabula Yusufu n'agamba nti ddusa omwana ono ow'obulenzi e Misiri. Oluvannyuma alikomawo ng'ekiseera ekyokubonaabona oba ekyokumuyiganya kiyiseewo. Era ebbanga lyamalayo akomawo akulira e Nazaaleesi. Kati Yesu bw'aba atandise public ministry oba obuweereza bwe mu bantu, ebyafaayo biraga bulungi nnyo nti kyeyali ayigiriza gali mazima. Ali mu kuyigiriza amazima n'akontera n'Abafalisaayo mu biseera ebyo, kuba bo baali bayigiriza bulombolombo. Era ekyavaamu embiranye olw'okubanga yali y'amaanyi, Yesu bamuwalanye olw'okuyigiriza amazima, bamuleese eri Piraato. Piraato tamulabyeko buzibu kubanga yali ayigiriza amazima ate nga wa mazima. Okwekiriranya kwa Piraato yawunzika amuwaddeyo akomererwe ku musaalaba. Bw'atyo Yesu Kristo n'afa ku musaalaba. Oluvannyuma n'azuukira. Bw'azuukira, Bayibuli egambye mu kitabo kya Kubikula Essula 12:5 nti n'akwakkulibwa n'atwalibwa eri Katonda n'eri entebe ye ey'obwakabaka. Olutalo olunene wakati wa Kristo ne Sitaani. Kati Sitaani atandise okufeebezebwa, takyalina maanyi gamala gatya agatuuka obutereevu ku Yesu Kristo, kuba kati azzeeyo mu ggulu. He can't tempt him. He can't fight him. Ali mu ggulu. Kati obwanga abwolesa ki? Sitaani of course kati obwanga abwolesa Akkanisa ya Kristo esigadde ku nsi. Ekyo bwe okiraba bulungi nnyo naawe. Era bw'osoma Kubikula Essula 12:13 tulaga bulungi nnyo nti ogusota ne gukyusa obwanga ne gutandika okuyigganya omukazi. Oli azaala omwana ow'obulenzi, the Church of Christ, Kristo azzeeyo mu ggulu, Sitaani takyasobola kumutuukako, kati agamba kankuyigganyiza abantu bobolese ku nsi. Era bamanyi ebyafaayo mu biseera ebya Roman Empire, Abakristaayo tebaalina butuuliro, tebaalina bubuddamu. Buli wamu we baatuukanga nga babayigganya. Okuviira ddala mu Yerusaalemi Abayudaaya be baasooka obbayo. Kati ate Roman Empire nayo nebawakulako olutalo olunene. Abasajja nga Yokaana ono yabiwandiika ekitabo kyakubikkulirwa, buuyo bamukasuse ku kizinga kye Patamu gy'awandiikidde ekitabo kyakubikkulirwa. You know, there was great persecution. Abasajja nga ba Pawulo mu myaka we 6 eddi, Papeetero bamukomeredde. Tradition shows
byafaayo biraga bulungi nnyo bamukomeredde bamusulise. Kiki ngamba ekkanisa yayita mu kiseera ekizibu ate nga era okiraba nti ekyo yali alina ekiyitamu kuba Yesu yagamba nti gwe agoberera toyinza kubanga bwebanga mukama wo bamuyiganyiza naye bajja kweganya. Yatuuka n'ogamba nti bangi bagenda obayiganya nga balowooza bali mu kuweereza Katonda, thinking they are doing a service to God. Yokaana 16 olunyiriri olwokubiri. But what am I trying to show you here? Enti ekkanisa ya Kristo yasigala mu kuyiganyizibwa nga Yesu Kristo azzeeyo mu ggulu. Naye ebbanga liyiseewo mu kuyiganyizibwa kuno kwatwala emyaka. Abasajja nga ba Diocletian ba Domitian baayiganya ennyo Abakristaayo, but in failure. Muwandiisi omwami Taata Tullian yagamba nti abo wabattanga wano ate ng'obawulira wali, obatta e Kampala ate Masaka ng'owulira beeyongera bweyongezi, oba wakabatta e Masaka ng'ate Kasese beeyongera. So the devil was confused. N'agamba kiki embanzizaako? Kubanga omusaayi ogw'Abakristaayo it's a seed. Buli w'obatta eringa nsigo bongera kumeruka bumerusi. What should we do? Era mu myaka egy'ebisatu omusajja Constantine the Great, Constantine the Great, lwaki bamuta Constantine the Great? Kubanga yakyusa the course of Christian history. Ebyafa by'Obukristaayo byakyuka ku mulembe gwa Constantine ayatudde nti nze nzikiriza mu Katonda ow'omu ggulu era kati nange nfuuse Mukristaayo. Ebimu ku byafa bigamba nti ne kitaawe yennyini maama we yali Mukristaayo, ekye yakola ng'asalawo afuuke Omukristaayo. Era bw'asalawo afuuke Omukristaayo, he has come into the Christian faith. Ate ekyennaku yajja n'obulombolombo bwonna obw'ekikaafiiri mu kkanisa ey'Obukristaayo. Atuuka n'okuyisa etteeka ery'okuwummula nga bava ku Sabbiiti Saturday badde ku Sunday mu mwaka ogwa 321. Etteeka lino bw'aliyisa ye yali tassa kitiibwa mu Katonda w'Abakristaayo. Yagamba to remember the venerable day of the sun, olunaku lw'enjuba olw'ekitiibwa. Constantine ogolaba mu byafaayo, he brought a great change. Era abamu ne bamwegattako Abakristaayo abakkiriziganya naye, ate abalala ne bagamba tetujja kukkiriza ate kontana nnono z'Abakristaayo. Kati ye Constantine ekiseera kyatuuka ekitebe kye n'akiggyawo e Roma n'akitwala mu kye twandise ebuvanjuba obwa Roman Empire oba ettwaliro erya Roma, nga kyagezaako kulaba kwe kubalansinga obulungi empire eno kubanga the question was so much mu east. Kati ekitebe eky'e Roma n'akirekera ekkanisa yali mu Rome or the church in Rome. Ye ng'ekikyaki tuteri mu Vietnam oba kye yatuuma oluvannyuma Constantinople. Kati mpola mpola ba bishop abali mu Rome ne bavamu gye tumanyi nga the Holy Roman the church in Rome oba the church of Rome, kati lwao gye tumanyi nga Eklezia Katolika. Here is the point. Abakristaayo abaasalawo basigale ku mazima nga bwe gali mu Bayibuli ne bagamba ffe tetugenda kukontana wadde okwekkiriranya ku mazima ga Bayibuli, ate batandika okuyiganyizibwa bannaabwe abasigadde mu kitebe ekyeri mu kanisa ey'e Roma, era okuttingana ne kutandika okweyongerera ddala. Era ekiseera ekyo ekyalimu n'okuwera Bayibuli tukimanyi nga the dark ages oba ekiseera ekyekizikiza. Kyatwala nno ebbanga kubanga waliwo okukyukakyuka okw'enjigiriza nnyingi nnyo eza Bayibuli. Bayibuli we yali eyigiriza nti muwummule ku lunaku lwa Sabbiiti, ate ne watandika okubaawo okuwummula ku Sande. Bayibuli yali eyigiriza nti omuntu bw'aba abatizibwa yabatizibwa na kunnyikibwa, ne wayingirawo okuyiwa amazzi ku kyenyi ky'omuntu oba sprinkling and pouring. Ne wayingirawo ebintu nga okubanga oyatula ebibi bye eri munnaddiini mu kifo ky'okubyatula eri Yesu Kristo, and a number of changes zajja zibalukawo zimerukawo mu kiseera kino ekyekizikiza. Why? The Bible had been banned. Kati bambi abaagisigaza bo balina kuddukira wa? Osoma ebyafaayo by'ekkanisa eno mu kubikula 12 olw'e14 tuuka ku lw'e16 lulaga baddukira mu malungu, people like the Waldensians. Eyo abamu ku bo baakuuma ne Sabbiiti, bambi nga baddukidde eyo obuddamu nga babunoonyezeeyo munda. Ebyafaayo bya Bayibuli biraga nti kyakulungula ebbanga lya myaka
10026 nga beekwese mu malungu, beekwese mu nkoola, beekwese mu nsozi, beekwese mu mpompogoma, down mu mpuku, bambi nga gye bali eyo bekumye olw'okukkiriza kwabwe. Era obunabbi bwa Bayibuli bulaga bulungi nnyo nti ennaku ezo 126 ez'obunabbi zenkanankana emyaka 126 ejja ddala kusinziira ku Ezekeri 4:6. So emyaka gino gyonna tulaba ekkanisa eno ng'erimu yeekukumye. Kiseera ki? Kuva mu mwaka gwa 538 AD Eklezia Katolika bwe yatandikira okufuuka ey'amaanyi ennyo otuukira mu mwaka gwa 1798. Of course history alaga nti mu mwaka guno gwa 1798 okuyigganyizibwa kwali kutandikidde ddala okubanga kukendeera okw'abasajja abakristaayo. Kiki njagala okwogera wano nga tuli mu kutresinga mu byafaayo ekkanisa ya Kristo ey'amazima nti Eklezia Katolika tesobola kuba kkanisa ya Katonda ey'amazima. Why? During this time yo ye yali yeeriise enkuuli ku mu byafaayo by'ensi. Ate nga yo bonna bwa Bayibuli butulaga ki? Nti ekkanisa ya Kristo ey'amazima mu kiseera kino yandibadde yeekukumye ng'eriwa eri mu nsozi. So olaba nga the identifying marks teziraga nti Eklezia y'ekkanisa eno, wabula tulaba ekkanisa ya Kristo mu kiseera ekyo bambi yali yeekwese ng'eri eyo mu nsozi nga really it's as if Sitaani yalinga awangula ng'abantu balowooza oba oli awo obukristaayo bugenda kuba bulinyibwako obw'amazima bugibwewo. But we want to thank God nti yasigala akuumye purite yaayo ne bwe yali nga yeekwese eyo mu biseguusi mu bizinga ewala, kubanga abamu baatuuka n'okudduka ne bava mu Bulaaya ne bagenda mu Amerika in great stress nga batambulira ku maato, amu ne bafiira ne mu kkubo. They are looking for freedom of worship. Bagende gye banaasinza nga teri abakuba ku mukono, basinze Katonda waabwe mu mwoyo ne mu mazima. Ku lwaki okuyigganyizibwa kwali kungi mu Bulaaya mu kiseera kino eky'ekizikiza. So nga tumaze okulaga history oyo mu bufunze, njala ate okujjukiza nti eyigiriza amazima ekkanisa eno akabonero akalala ke tulabye wano nti esituuka oluvannyuma lw'omwaka 1798 ng'okuyigganyizibwa kukendedde oba nga kuweddewo. This is when otulaba ekkanisa ya Kristo ey'amazima ng'evaayo gy'ebadde yeekukumye mu mpuku, mu nsozi, gy'ebadde yeekwese mu malungu, mu nkoola, evaayo di after 1798. Wano wona mu kiseera eky'emyaka 1790 eky'emyaka 16 kuva mu mwaka gwa 538 otuuka mu mwaka gwa 1798 this Church of God yeekwese eri eyo munda. Okwongera okulaga ki? This is not Catholic Church. Kubanga Catholic Church mu kiseera kino yali emanyiddwa wonna. Ekkanisa y'amazima eri mu ddungu mu myaka gino 10026 Bayibuli gyeraga mu kubikkulirwa essula 12 olunyolo lw'omukaaga in fact n'olw'ekkumi katwebuuza yandibadde efaanana etya ng'evuddeyo. Wakulu nnyo okwategeera yandibadde efaanana etya. Kubikkulwa 12 olw'ekkumi lulaga bulungi nnyo nti ogusana ne gugenda okulwana n'omukazi naawe omuzadde eri abaasigalawo gusunguwalidde omukazi abalina abaasigalawo. Akagambo ako abaasigalawo kakulu nnyo. Ekisigalawo kye ki? Oba oli kyeyandiyise the remnant. Ekisigalawo kitegeeza ekyo ekisigala nga kifaanana ekyasooka. Kind of bwe luba lugoye oba kooti ng'eyo ng'oyagala kala ng'eno eyange gye nnina, akagoye okakwata n'ogenda eri gye batungira engoye n'obagamba bannange eno kooti kala bweti gye njagala. Simanyi oba okiraba. Ekyongera okulaga ki? Nti ekkanisa ya Kristo mu biseera by'enkomerero egenda kuba efaananira ddala ekkanisa ya Kristo eyaliwo ng'addayo mu ggulu, efaananira ddala eyasooka ey'abatume. Bwino tumwongedde omulaba era bika luvannyuma lwa mwaka 1798 naye ate ekyokusatu efaanana eyasooka. Muki? Efaanana eyasooka kankulage mu bufunze. Efaanana eyasooka nga bwe yali eyigiriza. Era omulimu gwennyini eri eyasooka gwe yalina gwe mulimu gwe gumu ekkanisa ya Kristo mu biseera eby'enkomerero ng'evuddeyo okuva eri mu ddungu gy'ebadde
emyaka 2026 that is mwaka 1798 and beyond egenda kuba efaanana etya looking exactly ng'ey'abatume bwe yali. Ey'abatume yali eyigiriza ki? Of course Yesu ayigiriza ebintu nga ndikomawo nate Yokaana 14 olusooka otuuka ku lwokusatu okudda kwa Yesu Kristo advento. Tito Ebiro 13 tulaga nti nga tulindirira essubi ery'omukisa n'okulabika kw'ekitiibwa kwa Katonda omukulu era omulokozi waffe Yesu Kristo. Kikyeŋŋamba nti ekkanisa eyasooka yali eri mu kulindirira okudda kwa Kristo. N'ekkanisa mu biseera by'enkomerero egenda kuba ebuulira obubaka obw'abantu okubanga beeteekateeka olw'okudda kwa Kristo okusembedde. Okulabika okudda advento. What am I trying to say? Omu ku bubonero obulaga nti efaanana eyasooka bagenda kuba nabo balindirizi. Ekirala Yesu baali bamubatiza baamunnyika. Kati tusuubira kkanisa ya Kristo okubanga ekuntana na kino ku lwaki abatume nabo bennyini baayigiriza ki nti omuntu bw'abanga akkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we tumunnyika mu mazzi. Era nayo yennyini biseera eby'enkomerero ogenda kugisanga nga bambi omuntu akkiriza n'abatizibwa akkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we bamunnyika mu mazzi. So ng'oggyeko kuba nti balindirizi abateekateeka abantu olw'okudda kwa Kristo, ekkanisa ya Kristo ey'amazima mu biseera eby'enkomerero egenda kuba ebatiza na kunnyika, which is the same with ekkanisa ya Kristo mu biseera eby'abatume. Ekirala ekikulu Yesu Kristo tumusomako nga yatukuza olunaku olw'omusanvu Ssabbiiti, yali mpisa ye bw'osoma Luka essula 4:16. Fakiti yalagira n'abagoberezi be okutukuza Ssabbiiti oluvannyuma lw'omusaalaba. Bw'osoma Matayo essula 24 olunyiriri olw'20. Era ojja kulaba nga ebyafaayo by'abatume bwino ali kiriya nnyo ow'ennyiriri ez'enjawulo nga ebikuwa essula 1:12, 13:14, 13:27, 13 olwanamu ebyo otuuka ku lwanamu ennya, 15 olw'21, 16 olw'13, 17 olwokubiri, 18 olwokuna n'ennyiriri endala nnyingi. Fakiti n'etteeka ligamba lyennyini nti jjukira olunaku lwa Ssabbiiti okulutukuzanga. Era owembulize ekibuuzo gw'olowooza etya omukwano gwange, lunaku ki ekkanisa ya Kristo ey'amazima lwe yandibadde nga etukuza olwaleero? Ansa eri nti etukuza olunaku olw'omusanvu Ssabbiiti. Amazingly, kankulageyo n'ekirala, Kristo yayigiriza nti okufa kwebaka. Era tusuubira nti n'ekkanisa ya Kristo ey'amazima bw'erabika mu kiseera eky'oluvannyuma adaatiriza oluvannyuma lw'omwaka 1798 yandibadde eyigiriza kyekufa. Era naye yandibadde eyigiriza kye kimu kubanga n'abatume kye baayigiriza. Yandiyigiriza nti okufa kwebaka. Obubonero obw'enjawulo obugenda otuyambako okutegeera ekkanisa ya Kristo ey'amazima. Ati ne bwino oyo yenna muntu yeebuuza ekibuuzo, nsobola ntya okuzuula ekkanisa ey'amazima? How can I find a true church of God in the last days? Kankutegeeze kino mukwano. Ekkanisa ey'amazima leero eya Kristo eteekwa kuba ng'eyigiriza era ng'egonderiza ze zimu Yesu ze yayigiriza bwe yali wano ku nsi. That is it. Mu Efeso essula 2 olunyiriri olw'20 agamba nti mmwe mwazimbibwa ku musingi, abatume ne bannabbi ne Yesu Kristo, ejjinja ekkulu ery'oku nsonda. Ekitegeeza nti ekkanisa ya Kristo ey'amazima omusingi gwayo kwe kuyigiriza kwa Yesu Kristo. Teri musingi mulala, kwe kuyigiriza kwa Yesu Kristo n'abatume ne bannabbi. So wano njagala kwongerako akabonero akalala okusinziira ku Bikula 12:17 olugamba nti n'ogusota ne gusungulira omukazi ne gugenda okulwana n'omuzadde eri abaasigalawo be twalabye abafaanana ekkanisa eyasooka ey'abatume abakwata ebiragiro bya Katonda era abalina okutegeeza kwa Yesu. These ones balina okutegeeza kwa Yesu. Ekikulaga kyekyo, abakwata ebiragiro bya Katonda era balina okutegeeza kwa Yesu nti ekkanisa ya Katonda eyasigalawo yakukuuma amateeka ge. Yakukuuma amateeka ge. Ekkanisa ya Kristo ey'amazima
egenda kuba ekuuma amateeka nga bwe gali 10. By the way, kankutegeeze kino mukwano gwange, Yakobo essula 2:10 lugamba, kubanga omuntu yenna bw'aba akwata amateeka gonna naye n'asobya mulimu ng'azzizza omusango gwa gonna. Eyo no poyinta nkulu. Ng'oggyeko kubanga efaanana eyasooka, Ekkanisa ya Kristo ey'amazima ekuuma amateeka nga bwe gali 10. 10 commandments. How many commandments are in 10 commandments? There are 10 commandments in 10 commandments. Si 9, gali 10. Awo ndo wenkutegeereza kino mukwano. Ngenda kuwa statement wano enkulu egenda okusonsomola. Teri kkanisa ekuuma Sunday oba etukuza Sunday esobola kuba kkanisa ya Katonda ey'amazima. Why? Buli kkanisa ekuuma Sunday emenya erimu ku mateeka 10. Ate nga Bayibuli egamba nti bw'oba omenya erimu ku mateeka 10 oba omenye gonna. Of course, bw'okuuma Sunday, kkanisa ekuuma Sunday eba emenya etteeka lya Sabbiiti. Kubanga etteeka lya Sabbiiti ligamba litya? Olunaku olw'omusanvu ye Sabbiiti eri Mukama Katonda. Okulaga kinti Sabbiiti eya Mukama Katonda kwe tulina okuwumulira lunaku lwa musanvu. Si lwa Sunday olusooka mu wiiki. Wabula Saturday olunaku olw'omusanvu. Kati ekkanisa ewummula ku Sunday tesobola kuba kkanisa ya Kristo ey'amazima mu biseera eby'enkomerero. Kuba ekkanisa ya Kristo ey'amazima mu biseera eby'enkomerero ekwata ebiragiro byonna oba amateeka gonna. Fact lwaki bakikola? Yesu yagamba obanga munjagala munaagonderanga ebiragiro byange. Ebiragiro bya Kristo tubigondera tutya? Tubigondera mu kwagala. It's not because we want to be saved, but because we've been saved out of love. Tugamba katugondere Katonda kyonna kyalagidde. Naye weewo n'akabonero akalaba nga tuwunzika. Akewunyisa ku kkanisa ya Kristo ey'amazima. Bayibuli egamba n'okusa ne gusungwalira omukazi ne gugenda okulana b'omuzadde eri abaasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda era abalina okutegeeza kwa Yesu. Here is another thing, another element about the true church. Erina okutegeeza kwa Yesu. Okutegeeza kwa Yesu kyeki? Kubikkulirwa 19 olunya olw'ekumi lugamba nti nenvunama mu maaso g'ebigere ebyo okumusinza n'aŋŋamba nti laba tokola bw'otyo. Lwaki? Ndi muddu munno era ow'omu baganda bo abalina okutegeeza kwa Yesu. Sinza Katonda kubanga okutegeeza kwa Yesu gwe mwoyo gw'obunnabbi. Kkanisa ya Kristo erina okutegeeza kwa Yesu. Okutegeeza kwa Yesu Bayibuli ekutulaze nti gwe mwoyo ogw'obunnabbi. In other words, ekirabo kino eky'obunnabbi tugenda kitunulako one of our coming lessons. Tulabe ekirabo kino eky'obunnabbi mu kkanisa ya Kristo ey'amazima era tosubwa ekyokuyiga ekyo. Naye nga what do I want to know? I want you to know nti ng'oggyeko kuba nti ekkanisa eno ekuuma amateeka 10 erina n'omwoyo w'obunnabbi. But how extant is this church? Eno ekkanisa ekomawa? Of course, Bayibuli egenda kutuwa bwino. Yesu bwe yagiwa mission y'okukola eraga nti mission yayo yakugenda mu nsi yonna. Abo osomeri mu Matayo essula 28 olunyiriri olw'ekumina n'olwabiri Bayibuli egamba nti kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa amawanga gonna okulaga kinti eno ekkanisa ya nsi yonna abayigiriza nga mubatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira. So are you finding for the church of God? Akabonero akalala akakulu ku yo eteekwa kubanga kanisa ey'ensi yonna. It's a worldwide church. Yesu yagamba nti Omwoyo Omutukuvu alijja gye muli era mugenda kuweebwa amaanyi mubeere bayigirizwa bange. Luddawa? Mu Yerusaalemi, ekyokubiri mu Buyudaaya, si kyekyo kyokka mukwano gwange, ne mu Samariya. Naye agamba nti Mwoyo Mutukuvu nga abakulembeddemu mugenda na kwolekera ensonda zonna ez'ensi. So here is a global mission. Omulimu gwa nsi yonna oguweredde ekkanisa ya Kristo okutwala. So ojja gisanga luddawa? Ogenda gisanga mu Uganda, ogisange nga ne mu Amerika gyeri, ogisange Brazil gyeri, ogisange nga mu East Africa, mu Africa yonna, mu Asia, ogisange mu North America, mu Europe, ne mu South America, nga wonna ebunye. Why? Erina omulimu ogw'okukola ogw'okulabula ensi yonna. Lwaki omulimu guno gwa nsi yonna? Kubanga ne Yesu Kristo ayagala okulokola abantu mu nsi yonna. Ekibuuzo, bubaka ki obw'enjiri ekkanisa ya Kristo ey'ensi yonna bwegenda okuba ng'ebunyisa? Bayibuli ebutulaga mu kitabo kyakubikkulirwa essula 14 otuuka ku lunyiriri essula 14 olunya olw'omukaaga otuuka ku lw'ekkumi ng'eraga nti bamalayika bano bali basatu
mu kifaananyi kya bamalayika basatu obubaka buno bwe buli nga nera malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatula ku nsi na buli ggwanga, that is entire world, na buli kika n'olulimi n'abantu. You can see the global extent etwala obubaka buno mu nsi yonna, era nga yogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi. Ne malayika omulala owokubiri n'abagoberera ng'ayogera nti kigudde Babulooni ekinene kyanyusa amawanga gonna ku mwenge gw'obusungu bw'obwenzi bwakyo. Okay. Ne malayika omulala owokusatu n'abagoberera ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe, oyo naye alinywa ku busungu bwa Katonda, alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda ogufukibwa ogutatabulwa mu mazzi mu kikompe eky'obusungu bwe, era alibonyaabonyeza mu muliro n'ekibiriiti mu maaso g'abamalayika abatukuvu ne mu maaso g'Omwana gw'Endiga. Bwe bubaka buno obw'abamalayika abasatu ekkanisa bwetwala mu nsi yonna. So tulabanga ekkanisa ya Kristo ey'amazima ebuulira obubaka bw'abamalayika abasatu as part of its mission to carry the gospel of the three angels message. Yesu gyayogerako nti obubaka enjiri ey'obwakabaka n'agamba nti egenda kubunyisibwa mu nsi yonna okubeera omujuliro eri amawanga gonna olw'enkomerero eryoke ejje. This is a message in the end time eteekateeka abantu olw'okudda kwa Kristo okusembedde. Kale nno kati bw'omala okwetegereza ekyo, one final clue gye saagala weerabire, Bayibuli egambye malayika ono asooka ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa. Are you aware nti emu ku ngeri gy'osobola okuwamu Katonda ekitiibwa kwe kubanga olabirira omubiri gwo, kubanga omubiri gwe yeekaalu ya Katonda. So ekkanisa ey'amazima erina okubuulira abantu kubaka obw'ebyobulamu, kubanga Pawulo agamba atya mu bbaluwa ye esooka eri e Korinso Sura 10:3 agamba nti kale obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekigambo kyonna kyonna mukolenga byonna olw'ekitiibwa kya Katonda. So ekkanisa eno etikkiddwa n'obubaka oba etumiddwa obubaka okutwala ensi yonna, obubaka obw'ebyobulamu. You know, gospel, what's gospel? Enjiri kyeki? The essence of the gospel is restoration, kuzzaawo muntu. Tejabadde yekatankira sigala oba mwenge. Naye enjiri eno y'obwakabaka erimu ebyobulamu nti egenda muyambako okubeera nga yeefuga, yeegendereza, yalina amannyo nga gatandise okuwangukamu, Mukama amusaasire gakome ku ago. Obulamu bukyuke. So ekkanisa ya Kristo mu biseera eby'enkumi erina n'obubaka obw'ebyobulamu okulaga ki? It's a wholesome message. Obubaka obuteekateeka abantu for eternity. Ati obubaka buubwo, obubonero buubwo tubulabye bulungi nnyo obwogera ku kkanisa ya Kristo ey'amazima. Naye njala kukoona nnyo kabonero kano ak'omukaaga. Kwatula ensi yonna tulina ekkanisa of course nnyingi nnyo ezirina amakanda, n'ekkanisa enkulu ziri bbiri ezisinga okubanga ojja zisanga mu nsi yonna. We are fixing this question. Ekkanisa ey'amazima y'eriwa? Ekkanisa esooka y'Eklezia Katolika. It's a worldwide church. Eyigiriza abantu erina enjiri yaayo. Mulimu okugondera Paapa. Mulimu okubanga ogenda kuzimisa, okulokolebwa olw'ebikolwa byo, that is nga ow'endobolo n'ebiringa ebyo, okuvuunamira ebifaananyi, n'obulombolombo obulala omuli okusabira abafu, endalugensiyo, okuyiwa amazzi ku kyenyi. Erina enjiri yaayo ng'obubatizibwa bakufukirira amazzi kubakuyiwa amazzi ku kyenyi oba okumansira. But that's not the only world church. Ye Eklezia Katolika nayo yennyini nnyini egenda kugamba etya? Nayo ekkanisa endala gyemanyi ey'ensi yonna y'eriwa? Eklezia egamba abantu abalowooza nti ebyawandiikibwa bye biteekeddwa okwesigamwako ng'obuyinza obw'enkomeredde bagende bafuuka aba Seventh Day Advent era batukuzenga Saturday. St. Catherine Catholic Church Centenary, May 21 omwaka 1995. So another worldwide church, Eklezia gyetulaze ekkanisa y'aba Seventh Day Advent. That's important to note. Era kansome note eno okulaga a note from editors of Mary Online. Bagamba batya okusoomooza okwaleetebwawo Looma emyaka egisukka mu 10 egiyise kukyaliwo. Eklezia Katolika y'entuufu oba aba Seventh Day batuufu
teyinza kubayo kulondawo kulala. You are either Seventh Adventist ng'owummula ku Saturday oba oli Catholic ng'owummula ku Sunday. Amakanisa agasigadde gonna gali wansi wa gano. These are the two major global religions. Ekkanisa ez'ensi yonna bbiri. Kati abadde batandise nga tunoonya ku makanisa 4,000, Mukama atuyambye kati tunoonya ku makanisa 2 eri amazima yeeriwa. Kanisa y'aba Seventh Day Advent oba Eklezia Katolika ey'Eroma. By the way, aba Seventh Day Advent bayigiriza okutukuza Sabbiiti, ate yo Eklezia Katolika eragira abantu baayo okutukuza Sunday. So kati ku bubonero bwaffe kanisa kyetuukana nabwo. Of course kanisa eyigiriza amazima eyasituka oluvannyuma lw'omwaka 1798 ng'efaanana eyasooka, that is nga Abadiventi nga bayigiriza okulindirira okudda kwa Yesu okusembedde, ng'ebatiza na kunnyika, ng'etukuza olunaku olw'omusanvu Sabbiiti nga bwe yali empisa ya Yesu Kristo, ng'eyigiriza nti okufa kwebaka, ekuuma amateeka 10, erina ekirabo eky'omwoyo w'obunnabbi oba ekirabo ky'obunnabbi, nga kanisa ya nsi yonna erina obubaka bwa bamalayika 3 ate ng'ebuulira mu nsi yonna, erina n'obubaka obw'ebyobulamu. Si ndala eyo kanisa eya Seventh Day Adventist Church. So gwe abadde anoonya kanisa ey'amazima, mukwano gwange, kiwayagaliza embazzi, kibuyaga asudde. Kanisa yiino ey'amazima. Sitegeeza nti muyo tojasanga mu bantu bazibu, kubanga buli kanisa mbaamu abalungi n'ababi. Naye ekkanisa erina kye tuta a pure doctrine. Eyalekebwa omulimu gw'okutwala enjiri mu nsi yonna eno ey'abamalayika 3. Ye kanisa y'Obwadiventi yejja okutaputira ebitabo by'obunnabbi Danyeri ne kubikkulirwa ekulage bulungi ensi gy'evudde, weri kati nawa gye twolekera. Era mukwano gwange gwe abadde anoonya ekkanisa ey'amazima, njala okwegattako okusanyuka nga twebaza Mukama nti mu butuufu atutuusizza ku kye twali tunoonya. Mbadde nsomako wano mu magazini emu ng'eyogera ku Badiventi. Adventist Back to Basic Faith is the fastest growing US church. Bimu kuyigiriza okwegendeza mu byokulya, balira ensonga lwaki aba Seventh Day abasinga obungi obasanga nga bawangaala. Ate bayigiriza abantu okuuma amateeka 10. Kivula ne mu makomera bw'otuukayo tojja kusanga aba Seventh Day bangi. Ne bogenda mu malwaliro si be bangi ennyo. Why? Bayigiriza ebyobulamu, bayigiriza omuntu okubeera omwesigwa eri Katonda nga aseekitibwa mu mateeka 10 ng'ensibuko ey'okwagala kw'alina mu Yesu Kristo eyamulokola. Kati olw'embeera eyo ey'Obwadiventi ojja basanga bali unique ku makanisa gonna agasigadde. Tetwewuunya abo abagenda mu maaso n'okujoogerera obubi, kubanga ogusota ne gusungwalira omukazi ne gugenda okulwana n'omuzadde eri abaasigala abakwata ebiragiro bya Katonda era balina okutegeeza kwa Yesu. Some people will say many things about this church, anti abo bakuumi b'amateeka balemera ku Sabbiiti. But let me tell you the truth. Bible is clear. Yali mpisa Yesu Kristo ogendanga mu ssinzizo. Kati bw'obanga ogamba nti aba Seventh Day balemera ku Sabbiiti ne Yesu yagiremerako, kati bw'oba gw'okkiriza, then you need to revise your thoughts. Ekirala, bakuumi b'amateeka ne Yesu Kristo yagamba sajja kudibya amateeka wabula okugatuukiriza. Naye teweerabira nti era bayigiriza nti obulokozi buli mu Yesu Kristo. Eva nkusaba mukwano olire obubaka buno obuggalawo bwe tusomye mu kitabo ekyakubikkulirwa essuula 18 olunyiriri olwokuna olugamba nti mukifulumemu abantu bange muveeyo mu makanisa gali ag'obulimba ag'olunaku olwa Sande, mwegatte ku kanisa Kristo ey'amazima, the Seventh Day Adventist Church. Yesu kyava agamba atya mu kubikkulirwa essuula 22:17, era omwoyo n'omugole boogera nti jangu, naye awulira ayogera nti jangu, naye alina ennyonta gye ayagala atwala amazzi ag'obulamu buwa. Manye nga nawe mukwano gwange oyagala okubeera ekitundu ku kanisa Kristo eyasigalawo. Newankubadde nga waliwo enkumuliitwa ez'amakanisa, you know very well ti ekkanisa Kristo ey'amazima eri emu mu biseera eby'enkomerero, eteekateeka abantu olw'okudda kwe okusembedde. Yala okutwala omukisa guno okusembeza okuyita gy'oli. Ti Kristo agambye nti awulira alina ennyonta gy'anywa amazzi amalamu. Yegatte ku kanisa ey'amazima ekisibo. Yesu yagamba nti nina endiga zange nnyingi ennyo ezitali za mu kisibo, nja zijjayo ziteeke mu kisibo, babeere omusumba omu n'ekisibo kimu. Yala wegatte ku kisibo kya Kristo ku nsi, ekkanisa ye ey'amazima eya Seventh Day Adventist Church, nga naawe oteekebwateekebwa
olw'okudda kwe nga Yesu Kristo okusembedde. Katuwombeke tusabe nga tumukwasa obulamu bwaffe. Omuyinza w'ebintu byonna, nkwebaza Mukama kubanga otuwadde obubaka bwe twetaaga mu kiseera kino obutulaze ekkanisa ye ey'amazima. Eriyo bangi abali mu makanisa ag'obulimba abawulidde obubaka buno. Kusaba Mukama obayambe nga bwe bawulidde okukoowoola kuno badduke obusungu obugenda okujja. Beegatte ku kisibo kyo, beegatte ku kkanisa yo eyasigalawo nga ku mulembe gwa Nuuwa bwe kyali nti waaliwo eryato limu, era eryato eryo ng'abantu bali balina okuyingira okuwonyezebwa. Bayambe okuyingira eryato nga ye kkanisa yo mu kiseera kino eky'enkomerero. Bawone amataba agagenda okujja ku nsi agenda okugirega ng'efuuse bisegguusi. Era nsaba Mukama obubaka buno busigale nga bukola mitima gyaffe. Omwoyo waatuyamba okukola okusalawo okw'enkomeredde okunaasimibwa mu maaso go mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mwebale nnyo mukwano, webalire ddala. Tosubwa mu maaso awo tugenda kuba tutula nabbi ow'amazima yaliwa. Ekirabo eky'obunnabbi mu kkanisa ya Kristo kye kiriwa. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe, era nkwagaliza ekiseera ekirungi n'ekisa kya Yesu Kristo nsaba mukwano kyeyongere gy'oli. Ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo, entalo, musisi, kawumpuli, tolowooza nti birina kye biranga. Okimanyi nti Bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba. Program Manya Ebiro teweetaaga kugisubwa.